mukenenya wansi w'omulamwa abasajja okubeera abasaale mu kulwanyisa mukenenya okusobola okutaasa omwana ow'obuwala. Tukyazizza omwana wa Ssaabasajja Kabaka Prince Omar ngazze okwegatta ku lutabaalo luno okugula emijoozi emingi ddala mu lutalo luno. Tewali muntu wa nkizo mu lutabaalo luno asinga muyimbi, kubanga abayimbi bano ng'omulangira ono bayina following nene nnyo, oba ogeze ku Twitter, Instagram na buli wantu wonna ku social media. N'olwekyo tuyina essuubi nti bwe bavaayo bwe bati nabo ne beegatta ku Ssaabasajja Kabaka okugula emijoozi gino n'okugwera mulamwa mu kulwanyisa mukenenya, olutabaalo luno luba lugguse. Twagala okukunga abayimbi bonna abalala okukola nga Musaayi Mutono kyakoze. Muyimbi muto golaba nga asituka, naye bw'olaba nga yeewaddeyo nga tuva mu COVID mu mbeera efaanagana bw'eti, kitegeeza nti omutima gwe mugagga. Tuteekeddwa okuba n'omutima emigagga nga tetusoose kulinda gaggawala. Tuteekeddwa okulaga nti abavubuka abato nga bano ekikulu si kumansa bugagga bwabwe, naye kubukozesa okubeera abalala. N'olwekyo nja kutwala omukisa guno okukwasa emijoozi gino ne gyonna nga bw'ogiguze ne gitazze wano ng'akabonero akalaga nti ng'Obwakabaka tuli basiimu, era nga bw'otuwagidde mu Bwakabaka nga minisita avunaanyizibwa ku mizannyo n'okwewummuza. Njagala okukakasa n'abavubuka ndi muntu mutuufu okubeera wano, obuwagizi bwonna bwonna n'emikisa gy'empewo z'ebulange gino egikugenda naawe kati ojja kufuuka musajja w'amaanyi. Abatulaba nebaza omukisa guno minisita gwampadde okubanga nange bambi nange nakuteeka part in Kabaka's Run. Ekinzijayo nganze omuyimbi Prince Omar, ndi muyimbi musoga. Abantu bonna abalaba music wange bakimanyi ndi mwana musoga. Ne obanga nze omuyimbi omusoga nvuddeyo nenzija ne supporting ekintu ekiri mu Buganda. Njagala gwawuza music wange oba gwe omuntu ena ali mu Buganda oba gwe ena atali mu Buganda, okimanyi that Obuganda tebugoba tebubola ggwanga lyonna. So omulamwa gwo buyimirizaawo Kabaka's Run. Kabaka's Run omulamwa gwayo gwakomya siriimu. Twagala abantu bamanya siriimu munnange kiwadde kyamaanyi nnyo, kiwadde kizibu ate kiwadde kitta. So nze kindesenga nze Omar, njagala gwe omuvubuka munnange, you who loves my music, come and run. Jangu ofune essaati tulesewo amasaati nange nyine ngamba kantole kuze nnoonya ndeke omunange nawe ojja ofune essaati ojja otaking part mu mulamwa, kubanga bina ebitulese wano n'omukisa guno gwenfunye. It's about ending mukenenya. Njagala okukunga abantu ba Buganda bonna, bannayuganda bonna, kuba enteekateeka eno tesosola mu mawanga, tesosola mu ddiini, tesosola mu byabufuzi oba obuntu bwonna obuntu katoolo obusinga obbaawulayawula naddala abavubuka. Mu lutabaalo luno tuvuddeyo nga ffenna tuli omuntu ki omu. Kyova olaba omulangira ono Prince Omar musajja w'ekiyira, naye wuuno olwaleero ali Bulange. N'olwekyo njagala okukunga emijoozi gisigaddeyo mitono nnyo ddala, era simanyi kinaabaawo kutuuka enkya kubanga kati wetwogerera tunoonya minoonyi. N'olwekyo fuba okulaba bw'obanga oneetaba mu nteekateeka eno noonya omujoozi. Mulina emijoozi emikadde, tubasaba muleme kugireeta ku lunaku olwo kuba kijja kutabula enteekateeka. Bw'onooba togufunye emikutu gy'empuliziganya olwaleero mingi mu ggwanga Uganda, beerayo mirembe mukisa neekozesa akawungeezi kano olabe ng'onoonya wasigadde omujoozi osobole okugufuna. Ekintu kino before you doing it nga Prince Omar, kino wayagadde kukola kugenda na mugendo peer pressure ng'omuyimbi oba it's been in your calling okubawulira omulamwa guno? Kuva we nayingira music ono binali mpulira boogera ku bayimbi that abayimbi bafa siriimu, ekyo ffenna tukimanyi. So ife nga nganze omuyimbi omuto, I want to be acknowledged about siriimu. Saagala nange Omar kintwala ekirwadde ekyo, ate nange saagala muntu ampagira kimutwaliremu oba abe nga takimanyiiko. So kyowa nange neereeta ne ngamba kanneerete nkyogereko oba guno omulamu nange ngubeeremu. Osanga ayagala Omar naye anaategeera omulamu ogukirimu. Omar nga tuli mu kumaliriza, abayimbi bangi muvaayo ne mujja ne mugula ebintu nga bino, but when the actual day comes nga ku Sunday temulabika. Kino gwe oze just for the sake of image oba ku Sunday kyenyiza okugamba ku kintu ng'ekyo, Omar gwe gusoose okujja wano era gwe gusoose okuba mweno run first time nganze Omar. Waki nkikoze? Omanyi nga twogera ku bintu okukyukangana mu mbeera yonna kinatandika na muntu akyogerako. So let it start with me.
Yeah, let it start with me as a chat ngam banai avuka twebere mno as well. Now let me be the example. Era onakwera abantu bajja kunda bera omanja kubeerawo. Wayoduseko ku misinde. Emisinde nziruka ate empuga ebintu nnyo byenkola. Toko oddukira we misinde. Emisinde nziruka nga bango banga nziruka ebizibu nga nziruka ababbi. Nate, but this is different. This time I'm running on for the cause that banange chintu kya sirimu tulino chitya tulino ate ochiwa ekitiwa that in a way that we have to be sensitized about it tukimanye ate tumanye n'obuzibu buli mu sirimu bana avubuka bonna mwenna abali mu Buganda abasoga n'amawanga gonna kubanga Buganda tegoba kubanga olaba nange omusoga emirimu gyange njidabiza ate njitambuza mu Buganda so bami mujje tuduke mulamwa guno kubanga gokujja okudduka kyongeza mulamwa gwongerayo n'oyo atasobodde bami kumutuuka ku kimwonge gojja okudduka kijja mutuukako ajja kumanya obulabe buli mu siriimu ate n'ajja kwekuuma omutebe omulembe gwa mutebe gubenga guyimiridde gubenga buli omu amanyi okuddabiza obulamu ate nga bukuumye nswala siriimu. I think nga wenagambye omulembe gwa mutebe guno gufunye nnyo omukisa okubanga abaana abagulimu basomye so olaba ng'omulama kabakazirwani guvuddeyo kubanga n'abagutaddewo bali mu mulembe guno ogwa mutebi that omukisa okubanga tusomyeko tuli sensitized, you are acknowledged about it. So if abantu abamu nga Afrika ngambe kati nganzo muyimbi mbanja nanga abawagizi bange bakimanyi munango manyi olaba Omar azze ku mulamu wanga guno ekitegeeza omulamu ogwo gulimu ekyo guyigamu oba guyina amakulu weguti yes so ekintu ky'okusoma tukyebaza nnyo omulembe guno ogwa mutebi.